Yo, this is Rampant Killer already, the Bulambalamba omulungi kupije kwole kansubire nti oli bulungi yonna gy'osinzidde okwanga tutumbudde nate nkwanirizzaako n'ennyongera okwebaza gyonna gye tusaako engalo eyo gy'osinzira. Abantu abatannaba kutegeereka muwendo be bafiiridde mu kabenje akagudde ku luguudo lwa Hoima mu disitulikiti y'Ekyenkwanzi okumpi n'omugga gwa Kafo ku nkya y'olunaku lwe tukubye emabega. Bbaasi ekika kya Sky bw'etyo yatomeraganye ne Fuso yabadde etisse amanda bwenyi ku bwenyi oluvannyuma bbaasi n'ekwata omuliro. Bo abadde batambulira mu motoka ekika kya Fuso baafudde bonna so ng'ate n'abamu ku ababadde mu bbaasa baasiridde beyond recognition. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Kati abadde gende Kampala. Ndiyo. Ekyekango kyagwiridde abatuuze b'e Nabbingo mu Town Council y'Ekyengera oluvannyuma lw'okugwa ku mulambo gw'omusomesa amanyiddwa nga Joan ng'ono abadde asomesa ku James School erisangibwa e Nabbingo. Embeera eno okutuukawo kyavudde ku baliraana okubanga baawulidde ekivundu ekiwunya ate nga omusomesa bamaze ebbanga eriwerako ddala nga tebamulaba era nga bagamba nti basembayo kumulaba ku Lwamukaaga lwa wiiki ewedde. Kino nno kye kyabawaliriza okudduka ku poliisi ne bagikoowoola ejje emenye enju oba akazigo ka Joan mwabadde awangaalira balabe oba ddala Joan mwali oba talimu. Oluvannyuma lwa poliisi okumenya akazigo kano enviiri zaabawedde ku mutwe okusanga omubiri gwe nga guli ku buliri wabula nga gubikkiddwako engoye ze empitirivu ddala era nga gwabadde gutandise okuvunda. Okusinziira ku bamulirwana bagamba nti ono yandiba nga yattiddwa eyabadde muganzi we gwabadde atera nga okupepeeyako naye era nga yabadde atera okujja mu kazigo ke yekka nga mu wiiki abadde atera okujja emirundi 2 ku 3 era nga gwe basembayo kubanga ate bamulaba naye. Ekirala ekyabakanze oba ekyabamaze enviiri ku mutwe kwe kusanga omubiri gwe ng'ebitundu by'ekyama eby'omukyalo ono byasaliddwamu bubi nnyo. So ng'ate gw'omulambo ogwasibiddwa ku pikipiki ne guba nga gutwalibwa gye gwina okuziikibwa gwaviiriddeko omuyimbi Ziza Bafana okuba ng'ate yennyamira wamu n'okukiikira gavumenti eri mu buyinza ensingo gattako n'abo abagiwagira. Ono mu bigambo bye yeewuunyiza butya bannansi we babeera abaavu to the extent tebasobola ku affordinga ssente za ambulance oba oliawo n'okuba ng'ate ekitundu tekirina ambulance eyinza kuyambako kukwasaganya mbeera nga za kutambuza bantu bavudde bulamu bw'ensi eno. Ziza Bafana mu bigambo bye yagenze maaso okuba nga asiima omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu n'agamba nti byebyo Kyagulanyi bye yali avumiriranga ng'abasinga obungi mwefuula nti temubiraba. So ng'ate bo abatuuze mu bitundu by'e Kasanda be baawuniikiridde oluvannyuma lw'okufa kw'omwami amanyiddwa nga Ivan Lugongwe ng'ono yabadde nannyini bbaala ya Izona Club wali eri e Kasanda. Omwami ono yafiiridde mu maanyi oluvannyuma lw'okuba nti alina omukyalo omufumbo gw'abadde apepereza era nga bbaawe omukyalo oyo yeyammizizza omusu. Ono mu kumutta yeeyambisizza ekijambiya kye yakozesezza okumutematema gattako n'okumusalako obusajja bwe. Poliisi yagenze okutuuka ng'omwami ono yassizza dda ogw'enkomerero. Bino ebijjidde nga tukyali ku nsonga z'omugenzi Martin ate yattibwa omuyizi oluvannyuma lw'okukyalako mu maka ate gye bazaala omulungi we naye nga byonna bw'oba obyetegereza mbeera y'abantu kubanga babuuka boundaries. Yes, ekintu kino omuntu omu ayinza okukirabanga ekyokusaaga naye kyolina okuteeka mu bwongo nti abantu balina engeri za njawulo ze bafugamu obusungu. Anaagenda okudda mu mbeera ze yejjusa oba lwaki nkikoze lwaki musse nga yamaze dda okutta. So nga tetunnaba kutuukayo eno tutandikire ddala gye kiviira. Don't provoke these people. Okitegeera gw'oyinza okubeera ng'osoofuga obusungu bwe tosobola kutta muntu tosobola kukwata jambiya obusungu bwe bukusukako kaaba ovaawo okola ebirala naye some people if they don't kill themselves they are going to kill you oba okiwulidde. So tugezeeko nnyo nga bwe tusobola okwewala embeera zino. Omukazi bw'otegeera nti mufumbo mwesonyiwe, omusajja bw'otegeera nti mufumbo mukwano ne bw'oba obadde omwagala nnyo mwesonyiwe. Bagenda kusuula eddalu, bagenda kulogera bwerere, bagenda kusiranya, bagenda kuyira asidi, bagenda bakola ebintu bingi. I know sometimes it doesn't make sense but at times it does make sense.
Ebyo nga bikyali awo bannayuganda bangi basigadde nga bawuniikiridde oluvannyuma lw'omusuubuzi w'amatooke mu Kampala ku kibanda kya Pine Muhammad eyasingisibwa emisango okwali okuwamba omuntu, obubbi wamu n'obutemu mwaka gwa 2019 n'aweebwa ekibonerezo eky'okusibwa emyaka 40 yayimbuddwa. Ono nno munnange yagenda mu maaso okuba nga ate awamba natta eyali kasitoma we amanyiddwa nga Betty Donna. Yes, wabula yagenze maaso okuba nga ate asonyiyibwa omukulu eri Kaguta Museveni era bw'atyo n'ayimbulwa. Eyali supposed okumalayo emyaka 4 munnange tekyasobose, yateereddwa kati alya butala. Naye nga jjukira mu mwaka gwa 2025 kooti yaddamu n'etuula era n'ekyusa omusango gwe mu myaka 4 n'emugjayo n'emuzza ku myaka 18 oluvannyuma lwa kooti ejulirwamu okuddamu okwekenneenya obujulizi n'etegeeza nti ekibonerezo kye baali bamuwadde kyali kikambwe nnyo. Yatta muntu kati alya butaala. Embeera mu baganda baffe abawangalira mu ggwanga lya Saudi Arabia naddala abakazi baako eri obwakadama nga bano bakola mu mayumba eyongedde okuba nga ate esajjuka oluvannyuma lw'omuwendo gwabwe okuba nga ate gweyongera, abagwa eddalu, abayisibwa mu mbeera etali nnungi nga n'abamu bwe twogerera bali mu ddwaliro bapookya, so nga ate n'owundi ye yalabiddwako nga n'okwogera takyasobola. Ongambye oviirawa? Njagala Luganda. Njogera Luganda. Iye. Mbeera Kampala. Kawempe. Abazadde bo? Abazadde bange. Nina mama wange. Wabeera Kalangala. Amannya ge? Nakayima Dayana. Nakayima Dayana. Amannya go gwani? Nabayunga Bijira. Nabayunga Bitira. Bira. Wayitira mu kampuni ki? Kampuni yange ya Uganda. Bajira IEL. Madam Christine. Madam Edina. Beba kuleeta. Bebandeeta. Omaze ebbanga ki mu Saudi? Engeri gye ndwadde. Erimu nkerabidde. Mbulira naye kirabika mazeemu mwaka gumu n'emyezi 7. Mashallah. Kati madamu yakukuba? Nga buli lunaku ankuba anebasa wansi muki nebaka wansi awo waawo seminti. Buli lunaku nga nkuba buli lunaku antema olaba omutwe guno gwonna bagutematema. Kati buyambi ki bwandibadde weetaaga? Ya Allah. Batume tubakolera ya Rabbi. Mwana wa munno. Zonna engalo yazookya kirolekisi. Oziraba zino yazookya kirolekisi. Oziraba. Ozi kampuni ongambye mbu yawa? IEL, Madam Edina and Madam Christine. Kampuni yene Saudi. Bajita kampuni ya Saudi bajita Njazi. Owulira otya? Obulumi? Kati oli kumpi kuddayo waka? Olina ekirala ekikuluma? Ate oyinaye? Olina gweyagala okwogera naye waka? Ani? Musibya mutya basebo ne banyabo, amanya gange bampita Sarah. Ndi wano nsaba ku buyambi wa muganda wange Namukose Halima ng'awangalira mu ggwanga lya Saudi Arabia, ekitundu bakiyita Jeddah, era ng'ali mu ddwaliro e Jeddah. Namukose Halima yajja omulundi ogusooka kontulakiti ye yayitira mu kampuni n'akola kontulakiti ye n'eggwako, n'addayo teyasiŋŋanayo ssente, ate ngeno yali yaleseeyo connection nga mukama wa akyamwagala. Mukama we olwamusindikira visa n'ajja. We yatuuka eno yalwala. Kati we yalwala bamutwala mu ddwaliro e Jeddah. Yasaanyalala, talina kyasobola kwekolera nga ye. Aba embassy batusaba obukadde buli 9
naye nga tetulina wakubujja bambi tusaba ku buyambi wano. Eyo yembeera nno bannaffe abasinga mwe bawangalira so nga ate n'abandi gye bali mu mayumba bagezaako okwekubira omulanga mu kampuni ezabatwala naye nga mpaawo awulira. Weewaawo bo abazadde ba Glorious Primary School erisangibwa e Nansana bagenze maaso okubanga ate bambalira essomero lino oluvannyuma lw'abaana baabwe okubanga ate ebigezo by'ekibiina ekyomusanvu tebyakomawo. Bakubye omulanga bagamba nti tebasobola kuzzaamu baana baabwe ebibiina nga ne school fees wabuki wabireego so nga ate babadde baagala baweewo ekikolebwa oba oli awo abaana baabwe bagende kuki ku level endala bibasoberedde ddala ekkane mu kibira naye nga guno si gwe mulundi ogusookedde ddala essomero lino okubanga ebigezo byalyo tebikola ki tebidda okusinziira ku bakulu eri ddala ku UNEB bagamba nti essomero lino mbu lisangibwa likoppa ebigezo. Guno omulundi gulinga gwakubiri ng'ebigezo by'essomero lino tebikomawo. N'abayinvigireta ba UNEB ompuliriza essomero liba lyakopa kitegeeze kuba ne liba wakati wa ssomero ne bayinvigireta. Lwaki nze omuzadde nze nyigirizibwa batulage abasomesa abaali mu kubaana ero nga bali luzira, batulage bayinvigireta UNEB be yasindika abaana bakopa batya ebibuuzo nga bayinvigireta we bali. Obulumi tulina bungi, twetaaga buyambi, twetaaga kufuna justice. Abaana baffe baatula emyaka 2 gya covid kati ne P7 bagiddemu emyaka 2 egyo myaka 4 abaana bakuze abaana bakulu nyo twetaaga buyambi. Essomero liba lyakopa bakwate essomero UNEB bayinvigirete bebaletera abaana okusoboka babakwate so si ffe bazadde fe abazadde tukiyingiriramu wanze sibimanyize mpereza mwana ku ssomero omulimu gwawe gunoonya school fees ebyanga biba bikomyawo. Lwaki nze nyigirizibwa ng'essomero likopedde abaana ne bakwata ebibuuzo by'abaana z'omuzadde nenno omusaafu nga yeekoledde kati baba bakopa bakoperaani bakopera ki tuyambe abaana baffe ba covid bayina emyaka gya covid kati babagamba mubadde mubasome esibetulituyambe liwoza bakomyewo basomere wano bagenda tuwakutaamu eno yokka esigadde tusasule esibero lya bbeeyi tetugumye tetulisobola nini twekanama twagala kukola bulungi tulina kyetufunyeemu naffe ebibuzo babikutte gyena tutuyambe ngowekasigadde wetuvaamu tetuwedde abaana bagenda kwetuga omwana wange tayogera talina kyakugamba asirise agamba bukaabi omwana wange agenda kunettaka omwana wa covid naganda omuwuusa engamba omwana wange saagala njagala pasugulete erigiriya covid buno awedde omwana asomye ebintu bye ebibuzo babikutte essomero likugamba ffe tetumanyi UNEB tubuulire oba gwalina ebibuzo by'omwana yena kituyambe yena tyoli muzadde maama oli muzadde omanyi fiizi omanyi omwana wange musirise tayogera alina kizibu kyagamba mwana wange kyalowooza UNEB tuyambe gavumenti tuyambe abaana baffe omwana wange aliwo kasirisa akaba bukaabi yagala genda musekendule omwana wange yali asobola okwekolera ebintu bye n'abiyita sibakyaleeta ssomero kumukopera lyakopera. School fees ntegeddeko nti bali mukamu kitundu. Weewaawa y'omukulu Nsibambi eyali yakasala eddiiro okuva mu kibiina ky'ebyobufuzi ekya DP okudda mu kya NRM bw'atyo yaweereddwa ekirabo kya mmotoka okuva eri omukulu Yoweri Kaguta Museveni okumusiima olw'egyo gy'atussaako engalo. Olunaku olwaleero bo abakwasaganya emikutu migattabantu egy'enjawulo n'abavubuka bwe batyo bakuŋŋaanidde mu maka g'obwa pulezidenti wali eri ekisozi era nga boogeddemu babawayizzaamu n'omukulu Yoweri Kaguta Museveni ne bamunnyonnyola ebizibu byabwe. Omukulu amanyiddwa nga James Pius Ssentongo owakatundu oluvannyuma lw'ebyo byalabye ebivudde mu bantu bano ba mu miitingi eno avuddeyo n'akola statement egamba nti amushuwa Museveni ne mukyala we bwe baddayo eyo nga bali mu kasenge kaabwe ak'ekusifu baseka nnyo era ne bibaza Mukama Katonda nga bamugamba nti weebale kutugemulira mbodooli na nkodomali. Yasa ye bw'atyo bw'ategeezezza.
Ate nga y'omukulu amanyiddwa nga Dennis Duke ono nno munnamawulire ye agambye nti naye abantu abo abasisinkanye Yoweri Kaguta Museveni olunaku olwaleero bagenze mu maaso kubanga ate boogera ku nsonga ya Facebook. Bamusabye ate Facebook kubanga ye mu bigambo bye agamba nti Facebook ekyali nsibe. Sezama navayo n'amugamba nti gwe osobola okwogera ng'olina emmere mu kamwa, already babadde balina bye babasuubiza, so tebasobola kubanga ate boogera ku ebyo ebiyinza okubanga binyiga bannayuganda ebimu mu ngeri emu oba endala. Omukyala Janet Kataha Museveni agenze maaso okubanga ate asinzira wano okutegeeza bannayuganda lwaki obwavu bugenze maaso okubanga ate buvumbagatira mu mawanga ga Africa, nti twagala nnyo okudipendinga ate ku mawanga amalala agayitimuka eddedda, so nga ate wennyini wano sigenda kubanga nkuyisaawo wengenda okubanga nkutuusizaako bannayuganda ab'enjawulo abaweereddwa omukisa okubanga ate bayisaawo ebirowoozo byabwe eri omukulu Kaguta Museveni, nga kwe kuli omukulu amanyiddwa nga Kasuku Junior wamu ne mwana mulenzi amanyiddwa nga Lili Puzzle Lunabe. Africa has failed to develop because it always looks to other countries to develop it, to change it, to fund it, to do things for Africa. That's why you see many of our young people dying on the seas, trying to go abroad to look for jobs. And you know we have jobs here. That's what the president was talking about. Africans have always been so ashamed of being African. So for me, I think we now must begin to celebrate, to see young Ugandans really proud of being Ugandan. That's the first point I wanted to say to you. Population in Uganda, most of the population were young people. And His Excellency, you have so many old people in your government. Apart from you, the wise one, and the people like Mr. Biaruhanga who are very hardworking. His Excellency, we pray in the next government you give more positions of authority to young people. That's our prayer. Because it is young people that understand young people. His Excellency, there are challenges that young people are going through, which even don't need the capital, they don't need the money, but understanding human behavior. Who are those? The young people ask His Excellency, the Gen Zs. Lastly, His Excellency, ever since, this is a kind reminder, ever since my late father passed on, I haven't got an opportunity to speak to you. I know today, His Excellency, after this session, you'll guarantee me that request. Because you have said we remind and we monitor. Thank you so much. Okay. Now the young people, that's a very good idea from Tamale Mirundi, that we appoint young people. I like it. And we appointed them in the past. If, for instance, you see people like Anite, Evelyn Anite, I appointed her when she was in her 20s, just out of teenagers. So I will appoint them, I have no problem. But what you should be careful about, don't avoid your responsibility. Because I have told you before, don't confuse biology with ideology. Tuli organized tuina sako weri bulungi nnyo, tuina ekibiina ekitutwala ngenda kuteeka mu bilioni 5
Wanjisebo lindako siwulidde bulungi. Wanjisebo bilioni tweyanziza nnyo ssebo. Simanyi nyinza funayo kadde ki nenzija nenkusisinkanamu nenkuyisaamu ku kiwandiiko kyaffe ne tuluwayamu wiiki ejja ssebo. Bannaye olunaku lwaliro twasanzaani. Kati nga sinnaba kuvaawo ndowooza Madamu Natasha nsaba kano nako kankayisizeewo ddala. Abakulu babadde kati baŋŋambye nti bw'omaliriza ebyo byonna ate omukulu omutegeezi. Mr. President, congratulations sir. Entandika gy'otandiseemu ekisanja kigenda tunyumira. Nkirabiddewo nebaaya kigenda tunyumira. Kati bana obugalo our man. Kati abaana abazze olunaku olwaleero tubadde twegaayamu ne baga nti President munnyonnyole fo ekamodo nga bw'abitunnyonnyola kino ekisanja ekijja asooka atukwatireko atute fe abazze leero buli omu kale bane mubeere bakakkamu. I have this baŋŋambye ŋŋenda kukomawo katusooke tumalirize mulindeko katusooke tumalirize. Thank you, Your Excellency. I will be waiting to see you next week in a new suit. Siri mujega bwe nabadde nzija sazze kusabiriza nazze ompa omukono n'empita n'ensonga zange ziri wano nawandiise ebbaluwa zange. Ebbaluwa emu esooka wa mwannyinaze baŋŋambye oyo ajja kunnyamba sijja kubonaabona. Mrs. Natasha Kalugire mwannyina ondabiranga ddala ogundegunde maama yiino mwannyina agikuwe njikuwadde Masera Kalekye aliwa mwannyina weebale ondabiranga ddala Jeni Balekye Jeno Proscovia Nalweiso. Puzzle. Little Puzzle, you had a question to ask? You have a question? Mama zisirina. Oh. Saba kuyambibwa. Nchirina kakati bwe nayogera kiyambe ki. Eka nkyogere ndabe. Kuba na sense busedda. Nja kwogera Luzungu jjajja nsobole okutegeerekeka yadde saasoma. Kigenda wa mama. Uganda has been shining in recent years on continental and even global sports scene. The success allowed and make most of us proud. We fear so tutiam that this success are mostly personal. Instead of being pushed by the government, when we will see more investment and focus on sports as a professional activity that Uganda can invest in and get involved into earning a big money on top of making the country proud. Mama wange gwoba okaddamu. Bannange nga mmaliriza jjajja nsaba olagire enkulaba embwangu ddala kubanga nnyinza obutadda wano obulamu bwange bwonna sirina gye ndi kujja banteeke ku bagenda okukulaba amangu eddala oba wiiki eno jjajja neenaazeeko ennaku yannumaaluma dda. Gloria, Onomulete one, you bring him when you bring the other one. Timbanga batimanga abayimbi byange biteredde jjajja weebale ogunde banzaala Masaka
kitange yafa mwavu muzibu mwali mulwana ng'ali mu kuzaala yatuzaala bangi ennaku erumyezi Masaka Kaliisizo jjongoza weebale nnyo jjajja obwavu mbuvuddemu. Byebyo nno abo be mubeera musuubira ate okubateeseza ebiseera ebisinga singa baba bafunye ku kakisa okulaba ku mukulu. Naye nga ye munnamawulire amanyiddwa nga Samson Kasumba yavuddeyo n'ategeeza nti singa ye yali pulezidenti w'eggwanga lya Uganda yandibadde takkiriza muntu afuna ssente nga zikka wansi w'akakadde kubanga ate azaala abaana okusukka mu omu. Anyways, ebigambo bye ngenda kuba nga ate mbikutuusako bulambalamba omwewulireko. Bwe mbeera pulezidenti wa Uganda bw'oba tolina mulimu guweza kakadde mwezi tusooka na kujja kulaba nnyumba w'obeera tokkirizibwa kuzaala mwana asukka omu. Tokkirizibwa kuba oyo omu gavumenti esobola omulabirira. Bw'oba oyagala okuzaala ow'okubiri sooka ofune akakadde ak'okubiri. Nze mbagambye sikiriza mu democracy abantu okujjako ng'omuntu ategeera bulungi takkirizibwa kuweebwa ddembe. Kino kakibanyonyole bulungi. Bwe nali Abungereza eyo Abangereza banyinyonyola lwaki omwana wajja omuliro basiba omuntu. Kasita omwana ajja omuliro bakusiba oba omwana n'ogenda mu ddwaliro ng'aliko ebiwundu bakusiba lwaki? Omanyi mugenda ne mulaba ebintu ne mutabigenderera. Eddagala lyonna eriva e Bulaaya kuliko keep out of reach of children. Simanyi oba mukitegeera. Kati kankibanyonyere lwaki eddagala libaako keep out of reach of children. Omwana bw'amira eddagala mu butanwa. Bannayuganda ebimu ku ebyo bituuse ku ggwanga lya Iran babisabira oboolyawo bituukeko ku ggwanga erya Uganda kuba bagamba nti baakoowa kye bayita badikiteta. Omukulu amanyiddwa nga Patrick Mukasa ayise mu ngero naye nga yandibanga awakula entalo ku bbeeyi layisi. Avudde n'agamba nti ebyo Trump bye yeepankapanka n'amala yeepankira ku Supreme Leader wa wano eyamwalula ebeesiridde wamma si kyo balamu abuuza balamu naye nga okitegedde yes ali kuwakula entalo ku bbeeyi layisi eriye yatugamba nti ye amagye galina ebyokulwanyisa byalina America asobola gisaanyawo mu ddakiika 2 ndowooza mwamutegedde dda. Anyways katugende mu maaso. Pulezidenti w'eggwanga lya North Korea yes Kim Jong afuuse ekyokukola ki ekyokusekererwa oluvannyuma lw'okubanga munange alabikako ne muwala we nga bagezesa oba bali ku byokulwanyisa byabwe bali ku kino bali ku kiri kakati no yeefuzemu ezisinga obungi era ng'abangi bagamba nti kati awulira ayagala kwetaba mu lutalo naye tewali amuyita nti munaye jangu nkwatireko wano ebyokulwanyisa birina bamutadde n'ebikompolo eby'enjawulo oyo gw'olaba naye nga eyo yembeera nga tuzze ku serious note. Ogunde America ogunde sebo taata tusensebuse naffe Uganda otulabiranga ddala oba tunagundanga babiri. Ali Khamenei Ayatollah ngono yabadde omukulembeze w'eggwanga lya Iran bw'atyo yazikiriziddwa olunaku lw'eggulo eggwanga erya America oluvannyuma lw'okubanga ate bamukuba ebikompola ebyamutidde mu yafesi yabadde atemera mu gy'obukulu 86 era ngono yagenda maaso okubanga ate atuula ku ntebe oba atwala obuyinza mu mwaka gwa 1989 y'omu ku badikiteeta yes abakulu ddala bwe tubadde tulina mu nsi. Kaakati no America yo eze ekola ebyenjawulo twagiraba mu January yagenda maaso okubanga ate ebaako owa Venezuela gwetwala oyo teyamutta batwala mulamba. Kaakati mu February etutona abantu bali mu kwebuuza mu March ani addako wetwogera eggwanga lya Iran ligenze maaso okubanga ate raising red flag ekivunuddwa nti eyo flag kasita ebeera nga ewanikiddwa kibeera kiraga nti bagenda ku revenge nga flag ya revenge naye nga ate ekyo kigenza okukolebwa nga yamaze dda okulangira ku mikutu
okugyayo migattabantu nti bannansi baayo abali mu mawanga okuli Saudi Arabia, Qatar, UAE, gattako Kuwait, Bahrain babeere nga bavaayo kubanga ekijja si muntu. Kino nno kireseewo obweraliikirivu era nga twalabyeko ku bikompola ebiweerezebwa mu mawanga ago gemmenye era nga Bannayuganda bangi abali mu mawanga ago balabiddwako babawuliddwako nga basatira weewaawo abamu bategeezezza nti kagwake ketonye bikompola kabikube tebaddaka so nga ate abandi bakabiddewo ne bagamba nti twagala kuddaka era ne basaba gavumenti ebeeko kyekola naye nga ebisaawe by'ennyonyi ebisinga obungi byasanyaladde. Twalabye ekye Kuwait kyakubiddwako, twalabye Dubai nga kyekisaawe ejjukire kyasingidde ddala obunene mu nsi ate nga kitambuliza ddala abantu si misana si kiro. Yes, kyasanyaladde abantu ne bagetinga stranded ku kisaawe awo nga kisibiddwa ne gye buli eno kikyasibiddwa kwegamba abamu beeraliikirivu nti oba oli awo olutalo luno luyinza okuvaamu World War III. Anyways, era tujja kuba nga twolekerayo naye nga byonna tubiteeke buteesi mu ssaala Mungu yasinga okuba nga te amanya. Abamu tubalabyeko nga bakaaba ngamba aba Iran abamu bakaabye naye nga ate percentage esinga batulaga nti babadde basanyufu naddala abakyala bazinye gali gennyini amazina nga bagamba nti babataasizzaako dictator. Kitegerekeseko nti mu ggwanga lya Iran abakyala be bantu abadde basingira ddala okuba nga tebalina mirembe olw'effugabbi eribadde lyabateekebwako. Abakyala badde tebakkirizibwa kusoma kiri awo, badde tebakkirizibwa kubanga ate bakola emirimu egimu okwenyigira mu byobufuzi ekyo kibadde kyagaanibwa. Engoye badde balina kubeera mu hijabu zokka ate ng'omukyala abadde alina okufumbirwa ku myaka 13 okiwulidde n'okudda wansi nga bw'osukkako awo mukwano oba oyiseeko nnyo so nga ate obufumbo obusinga bubadde bukake era nga badde babasa badde basajja bakulu ate nga tovaayo kyeyagalira okugyako nga gwe wafumbirwa akukooye nga ne mu kkooti kizibu nnyo omwana w'obuwala okuwangula omusango. Bye bimu ku ebyo ebibadde bireetedde abakyala b'eggwanga lino okuba nti babadde tebeenyumiriza mu bukulembeze bwe babadde balina. Ginako nga ate nkutuusaako ebyenjawulo yesa ebibadde bikwata ku mwami ono oba ebiri mu layini ey'ebyobufuzi bino nno bigirako nga ate bikutuusibwako omukulu Matiti agenze maaso okuba nga ate atumenyeramenyera mukankutuuseeko ate oluvannyuma nja kusibuza mwana mulenzi amanyiddwa nga Umar Kiseka ng'awe endowooza ye ate munange ku kyatuuseewo y'omu ku abo abasanyusaga nti ye tawagira dictator yenna waawulira nti dictator akubiddwa abamusanyufu busanyufu oba okiwulidde mbadde pijja okuba nga mbaweereza yes atakumira mpera ngenda musaba sigale nga ate abankuumidde mubeere bulungi mweraba. He's dead! He's dead! He's dead! Ayatollah Khamenei is dead. The supreme leader of Iran is dead. This is the beginning of the end of the Islamic Republic, and the Iranian people will soon be free. Good riddance. He's gone. He's killed. He's gone. He's gone. Oh my God. Super happy. Never happy in my life now. It's my best ever in my life. We are in North London in this area that is home to a large Iranian community. And, you know, it's past 11 o'clock at night here, and this is a major street party. Actually, I can say one word, bittersweet. I'm gonna say I'm happy the dictator is out, and it's kind of like a beginning of the end now. It's gonna be peace for the world, peace for the Middle East. I couldn't believe it on the news. I was like, is it really happening? Is he dead? Is he really dead? I cried so much at home. I mean, you look around here and you see all these flags. You've got the flag of Iran under the monarchy, under the Shah, the lion and sun flag. You've got the Israeli and American flags as well, people waving those, and we had people coming up telling us, thank you, President Trump. Thank you, Bibi Netanyahu. Nga eggwanga lya Amerika ne Israel lyakamala okukozesa obudde butono nnyo okutta omukulembeze oba muyite supreme leader w'eggwanga erya Iran Ali Khamenei mu operation gye batuumye operation Epikifali. Njagadde nkuyiseko katono mu operations Amerika zezzenga ekola ng'ekwata n'okutta abantu ab'enjawulo n'obudde bwenkanawa kino mwekikolera.
Ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi gwali gwa May omwaka 2011 mu operation America gye yatuuma SEALs Raid Abbottabad bakozesa eddakiika 40 okukwata omukulembeze w'ekibinja kya Al-Qaeda Osama bin Laden. Ng'ennaku z'omwezi 7 omwezi ogwa June omwaka gwa 2006 eggwanga erya America mu operation yaalyo gye lyatuuma Air Strike Iraq lyalumba era ne litta omukulembeze w'ekibinja kya Al-Qaeda mu ggwanga erya Iraq eyali ayitibwa Abu Musab al-Zarqawi nga likozesa wakati w'eddakiika 5 ku ddakiika 10. Ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwa September omwaka gwa 2011 mu operation America gye yatuuma Drone Strike Yemen yakozesa eddakiika 5 okutta eyali Al-Qaeda propagandist Anwar al-Awlaki. Ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwa January omwaka 2020 America mu operation yayo gye yatuuma Drone Strike Baghdad yakozesa eddakiika 5 okulumba n'okutta eyali Iranian Quds Force General ayitibwa Qasem Soleimani. Ng'ennaku z'omwezi 26 omwezi ogwa October mwaka gwa 2019 mu operation America gye yatuuma US Raid Syria yakozesa eddakiika 6 okukwata n'okutta eyali omukulembeze wa kabinja ka ISIS Abu Bakr al-Baghdadi. Ndowooza eno y'emu ku operations ezikyasiza okutwala obudde obuwanvu. Nkugambye ezaali eddakiika 6 zokka. Isaawe emu yali emaze okumulumba ng'emaze okumutta nga buli kimu kiwedde. July 3 2022 era America yakola operation endala nga bagiyita Drone Strike Kabul ng'eno yagendererwamu okukwata n'okutta omukulembeze wa Al-Qaeda era ng'ono mu ddakiika 5 baali bamaze okumutta. Omukulu ono yali ayitibwa Ayman al-Zawahiri. Mmanyi mwebuuza obudde America bwe yakozesa okukwata eyali omukulembeze wa Iraq Saddam Hussein. Ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi ogwa Desemba w'omwaka gwa 2003 America oluvannyuma lw'okumanya awatuufu Saddam Hussein waali mu operation yaayo gye yatuuma Operation Spiderhole Capture yalumba enfo Saddam Hussein we yali n'emukwata ng'ekozesa wakati w'eddakiika 2 ku ddakiika 5. Operation yali ewedde nga omukulu Saddam Hussein bamulina mu 5. Ng'ennaku z'omwezi 1 omwezi ogwokusatu mu operation eyatuumibwa Arrest Pakistan America yalumba era n'ekwata Pulana oba eyakuliramu olukwe lw'okulumba America olwaliwo ng'ennaku z'omwezi 11 omwezi ogwa September mu mwaka gwa 2001. Omukulu ono bamuyitanga Khalid Sheikh Muhammad. Yakozesa eddakiika 10 zokka omukulu ono okumukwata. 11 September 2022 era America yakozesa eddakiika 10 mu operation yaayo gye yatuuma Arrest Pakistan okukwata facilitator oba omu ku bayambako okulaba ng'enteekateeka za Osama bin Laden okulumba America zituukirira. Omukulu ono kugambye bakozesa eddakiika 10 zokka okumukwata. Omukulu ono yali ayitibwa Ramzi al-Shibi. Mu ddakiika 10 baali bamaze okumukwata. 28 March 2022 Abu Zubaida ono naye yali omu ku bakulembeze ba kabinja ka Al-Qaeda mu operation era gye batuuma Arrest Pakistan bamukwata mu ddakiika 5 zokka yali naye awedde. So ekyo kyongera okulaga obukugu America bweyina bwebanga erina omuntu gweyeetaaga. So bw'obeera eyo nga obadde ogeewulira ng'olowooza osobola obbatwalira yadde wiki okukunoonya. Bw'aba nga basobola okugenda mu mawanga nga Irani ne bajjayo omuntu mu kabanga kasaawa busaawa mu ddakiika buddakiika nga basobola okukwata omusajja nga Osama bin Laden mu ddakiika 4. Kaakati ate gwe mutyaba Ayatollah Ali Khamenei bamusse. Nze nno ndi musanyufu ne results ezo.
sirina dictator gwenjagaliza kalungi banji nnyo mujja yimirira wano muwoze Irani bagiyikiriza teina kiki teina musango bagiyikiriza ne mwerabira nti Ayatullah bani abamuleeta mu buyinza bali ba America mugende musome ku byafaayo osegedde bali ba America be bamuleeta mu buyinza osegedde bwe yatuuka mu buyinza n'ava ku ndagaano zaabwe ze baakola ate bw'omala ova ku ndagaano bali eri abasajja baba balina okukola ki okuyeekera kati we yava ku ndagaano ze baakola ne batandika omuyeekera teyalowooza ku bannansi nti olutalo luno lwengendo okuggulawo okulwanagana n'Abamerika bannansi bo bagenda sigala batya kyenjagala ku muzungu kiri kimu agenda okulumba olutalo ng'asose kulowooza ku nsi ye abantu mu nsi ye bagenda kubeerawo mu mirembe ng'eri olutalo we lutambula oba abantu bagenda bonaabona era b'Abamerika babadde bulungi ebbanga lyonna Abanayirani babonyebonye emyaka kumpi 20 okuva Ayatullah bwe yabaggulako olutalo bwe yaggula ku bazungu olutalo akolagana ate ne bali eri abatamuyamba kuyingira ki buyinza balasha kati balasha baliwa waliwo akaseera woyina okubeera okwepimapima muno okusinziira ku busozi bwange wano sisobolawo noonoonye engeri endala gy'okwatamu ebintu yes ezo zi Japan nazo ziri eyo nazo bazifuga Abamerika naye teziri bulungi zi South Korea nazo ziri eyo nazo bazifuga Abamerika naye teziri bulungi ezo zonna zi Saudi Arabia zifugibwa Abamerika teziri bulungi ezo zonna zi Dubai ziki teziri bulungi baweeko ke baagalako tobasobola ogenda kubaggulako olutalo abantu bo babona emyaka 3 nga beeyaguza lujjo kati bantu bameka abafudde abafe enjala abantu abafe nga teri ddagala mu malwaliro abantu ababona nga tewali ssuubi kyokka ne batuuka akaseera ne boogerako ne bagawo waayi kituufu otukulembera naye kulembera gy'otukulemberamu ate ffe tubonaabona ate n'otandika batuga n'obatuga temwogera tulina mulabe waffe w'eggwanga gwe tulwanyisa gw'osigala oli bulungi abaana bo basigala bali bulungi muvuga mmotoka za bbeeyi mutambulira mu manyonyi abantu bo babonaabona sige malungu abantu ne batuuka okugamba nti bannaffe tufa naffe tulina famire zaffe tuzaagala okujjako mu ŋŋamba nti naawe famire yo Ayatullah babadde beeyaguza lujjo awo then tujja kugamba nti naye mmwe musigala akokokka mmwe mulaba ng'olutalo terubako sitinga oba bali babonebone kubanga temubafaako mwe temufaayo mwagala mulageko bano nti ddala kituufu muli b'amaanyi abantu ne basituka ne mutuga ne basituka ne beekalakaasaako ne mutta nga mwerimba nti mwagala ggwanga okisegedde ekirungi ebikompola we byasoose okkuba byasookedde ku balutaanuula bennyini kubanga bo baba balowooza nti balina abaana b'abantu be bajja otwala babasindike kulwana bo bafe bo babeerewa bali Abayisirayiri bwe baba balwana batandikira kuggwe kuggwe babi kituufu babi naye waliwo akaseera ng'osobola okwewala olutalo olwo yali asobola olwewala azze kubalasha bamupika gira azze kuba China yali asituddeyo wadde munnamagye nti genda mu nsi endala olwane ekyo baakisaanyawo baakijjawo tojja kulaba munnamagye wa China mu nsi ndala mbw azze kuyambako nsi tewali bali abasajja okitegeera tobasobola olwana nabo baaki yiya engeri kubanga oyinayo n'amawanga g'olabanga ekyokulabirako nga go gali yaddeko gali bulungi okisegedde naawe gamba owange kantambule bwe nti okisegedde abantu bange baleme kubonaabona omuzungu kyasooka okufaako senga balumba dda Lasha naye bagamba waayi we tulumba Lasha abantu baffe bagenda bonaabona kyekibafuula ab'enjawulo munko ku bajega bano abalala bano abajega balowooza bo bakanyama kyekibafuula olina kusooka kufa ku bantu b'okulembera kubanga nabo bantu ate yensonga lwaki oli mu bukulembeze kukulembera abo buvunaanyizibwa abo okulaba abantu abo nti tebabonaabona naye obusajja obwo budikiteeta tebufaayo nze nalaba akasajja ke bayita Mugabe kaleetera Zimbabwe ebizibu saawa zino bamunangagwa temubalaba yatuuse n'okugjawo ebisanja n'agamba nti kati myaka 7
naga kati parliament yeronda ani akola ki olokategedde nti abantu tebakaagala kati ate we kayimirira katandika kuwoleza nti abazungu babi ko keeyita kalungi vaawo vaawo abantu beekulembere n'omulala ajje beekulembere lwaki gwe oyagala okwefuula nti yeggwe wenjawulo ennyo ku banno obwo obusajja oba babutugaba sirina dikiteeta gwenjagala tebakulya ebinusu kabafuze emyaka 38 nga kadikiteeta katuga kabadde katuga okamanyako si kabadde katuga nga ne bwe kalowooza bulowooza nti ono ayinza okuba si waffe nga kamutuga osegedde bannaffe abatemu abali wano be bali mu kuwagira ebintu ebyo abalala bawagira lwakuba kabadde kasiraamu omusiraamu omutemu nze si boyi wange tebakulimba tebakikulimba ekyo newankubadde abazungu babi nkimanyi naye at least bo bafa ku nsi zaabwe n'abantu baabwe bo bayigira abantu baabwe yensonga lwaki abantu baabwe bo bali bulungi nnyo era olutalo bwe baba banaalutankula baatuula ne baga nti olutalo tutangudde tutya entalo nga teziyingira mu bantu baffe oyo tojja wulira wadde essasi lya pisito erikuba mu Amerika tebakulya ebinusu togenda liwulira nti essasi liiryo likuba mu Amerika tojja wulira wadde essasi lya pisito tebakikulimba tojja liwulira osegedde bo basigala era basooka kugamba abantu baabwe musooke muve mu nsi ezo muveeyo gwe tofuddeeyo nti ebikompolo ebijja bikuba wuwo oli mu kutankula lutalo lwotaasobole obusajja obwo butuuka akaseera nga bannansi baabwo baavu nga bw'okiwulira nga lisoosezi zonna bwe buziyina bo busigala bugagga olutalo terubukosa busigala bugagga ate ne busigala nga bukugamba beera n'omutima gw'eggwanga kyokka gw'obonaabona bwo buli bulungi bwe bulina buli kamu ne bukwata ebyobugagga ne bubiwa bano bahaamu bamisi Kiggundu ne bubagamba nti kati ne butereka omwo ebyobugagga byabo bano bakalungi simanyi bakirumira simanyi baani babuterekera byabugagga oba bannansi babonaabona tebubirya osegedde nga bajja bakatuga mbongangamba lwaki bakatuze muli basiru oba batuga babutuge nze bwantama aba abazungu ke bakulekerawo babbi kituufu naye ke bakulekerawo kakumala naye ke balekawo buno obusajja ate bugabana kagabane ne butuuka ebyobugagga byaffe ne bubitundanga mu black market gold oyina gwomanyi gold wagasiza ku ggwanga tumuyina mu bungi mu Uganda oyina womanyi wagasiza ku ggwanga bugagga buzibuze tombuulira busajja obusaagala oba batugaba tuge sirina kyenjagaza busajja obwo bubi olowooza zi Japani zote zirina busungu naye batunulamu ne baga waayi we tugamba nti kati tulwane essaawa zino bantu baffe bajja kukola ki kati tusooke twesonyiwe entalo tusooke tufokasinge ku bantu baffe yes abantu ba Iran babonyebonye emyaka kumpi 3 bali mu kubonaabona ensi bagiteekako sanctions kyokka kye babonaabona gavumenti kye bajjamu egende egule emmundu erwane entalo zaayo mutubuulira